Fellow Ugandans. Agakagwawo poliisi yazzeemu n'eyingira ennyumba ya Bobi Wine nga eyita mu kwesolosezaayo. Kakati bino bikakasiddwa Bobi Wine kennyini. Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko oyinza okugamba wetwogera ssaawa zino kateeza ku ssaawa 7 ezigwamu ennaku z'omwezi nga 3 lunaku lwa 6 mu ggwanga erya Uganda. Ejjo nga 2 abasajja bayingidde ennyumba ya Bobi Wine nga wano nno mukazi we yabadde anaweya ky'obalaba tewasodde kubanga owulira mbeera nga eyaliwo omulundi gumu. Kati agambe bw'ati nga akakasa bino. Agambe nti ekiro kyajjo last night the military surrounding our home in Magere once again forced themselves into the house. Military eyetolodde ennyumba yaffe e Magere omulundi omulala beesoloseza ne beenyigiriza ne bayingira mu nnyumba ate omulundi omulala. They are now fully occupying our entire home inside, outside and around it. Kakati essaawa eno beetolodde ennyumba yaffe ebweru ne munda wennyini mu compound kakati ne mu nnyumba bayingiramu nga bwe baagadde nga tiri abakuba ku mikono. Bwe nayongerako n'agamba nti around it nkusaba no sookolekinge gwe Munnayuganda olaba bayingira wa Robert Kyagulanyi kati olwo gwe mwanayinki message eno buli aya Uganda gimuweze ate buli bw'ogirayiki nga kijiyambako ate still okudduka. Teyongereyo bwe tuti n'agamba nti we are still unable to assess the extent of the destruction caused to the house when they first broke it and vandalized it on 23rd January. Tetunaba kubanga tutegeera tuzzaawo oba nga tukakasa biki ebyayononebwa ennaku z'omwezi nga 23 ku nnyumba yaffe olw'ensonga nti baagivandalizinga, baagibreaking oba baagimenya oba baagiteekako embeera ey'okugiyonoona nga bayingiramu ekiro kya 23 omwezi ogwa January. Bino abiwandiise leero mu ddakiika ntini. N'agamba nti neither have we been able to take stock of what items and documents the armed men seized from the house. Era tetunaba kubanga tumanya ebyo bye baatwala ebintu byaffe oba empapula zaffe oba ekyo documents ez'omugaso abasajja abalina emigemerawala armed men si bwe kitegeeza bye baasobola okubanga obaolyawo lwe baazingako amaka baabitwala. Tetunaba kubanga tukakasa biriwa ebyomuwendo biriwa era kinaki ebyo bye baatwala. Nayongerako n'agamba bw'ati ku mukutu ogwa X n'emikutu emirala agamba nti Bobi Wine n'agamba nti since none of our family members have been allowed to access it is since the attack happened. N'agamba nti okuva ku olwo teri muntu wa family yakkiriziddwa kuyingira munda awo oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo nga ate oboolyawo bibadde bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akasa nti abasajja n'ejjo ekiro ekikesezza olunaku lw'ero mu ggwanga erya Uganda e Magere mu Kiso District musajja mukulu wali mu Kyaddondo East Constituency gyeyasula gye yazimba abasajja beesolosezza amaka ge ne bayingira omulundi omulala. Kati ono omusajja nno agamba nti Bobi Wine mugezi. Lwaki agamba mugezi? Ebigambo bye byankezo nnyo. Message eno gyongereyo ateesa okuba nga etambula. Robert Kyagulanyi kumanya mugezi nnyo. Bobi Wine bwe yava ewaka ku lunaku lw'okulonda amaze kulonda yalekawo family naye mibyogerekeka byonna Barbara Kyagulanyi byayogera kiraga ng'ewaka yaliwo yekka, abaana tebaaliwo ne taata taliiwo. Kati okuleka omukazi waka okuleka Babuli Tungo ewaka kaali katego yali erandi maini kaali kanyeebwa ate ni mutakabuuka okuleka Barbara Kyagulanyi waka kaali kanyeebwa mikwanyo gyange
nimutakabuuka kubanga kati tunuulira jo yabadde Sande oba olw'omukaaga narabye gundi Balamu Barugahare yabadde wa Kayanja. Kayanja bwe yakuta Kazindaalo n'ayogera video gyeziri si byange muyinza agamba oyo kadde yeeyogeza n'ayogera n'agamba okugenda ewa Kyagulanyi nebitambula ebyatukako mu maka ga Kyagulanyi kibi teri nobwe weetonda tera kusanyuwa kubanga eyo Uganda gye twava mu mabega kikyatwala Pulezidenti Yoweri Museveni mu nsiko kujjawo embeera eyo kati Robert Kayanja Pastor abadde akaatiriza ngu bajje kwerinda bagenda mu maka gaki ga Kyagulanyi ne bayisa bubi Babuli Itungo. Balamu Barugahare nga minisita bwe yakuta Kazindaalo natandika tusaba Katonda ake ku mitima gyammwe betwayisa bubi mu kalulu abasirikale baffe ne babayisa bubi mutusanyuwe. Nabagambanga kuva mabega naye ku lw'okugamba ffe nga nze ndi lukyolo siina kyendi ndi mwavu naye agamayumba ge wazimba ku kyalo ekyo wajja oyagala kuzimba ze apartment naye oyo kaddeyideyi gwe wasanga ku kyalo ye yawugamba zimba ez'amaduuka kati zikukolera ssente naye amagezi wagajja kwani kwako katamivu ko ku kyalo kati lwaki timutuula ne mulowooza ku Robert Kyagulanyi ne mumubala ekyatanakola? Kati olaba saawa zino mutambula ku matiivi mumuyeeya mugamba yeekwese kati fuutu soli gy'osigaddewa. Ninjagala nkubuulire ategeera embeera eriwo kati ye General Yoweri Kaguta Museveni kubanga kalulu k'ekinaana bwe kaggwa the same mbeera Robert Kyagulanyi kyataddeko naye kye yalimu. Kati wawe tudda naye oh my God, baminisita bakabinet minisita muli mutya nkugereze lwaki Pulezidenti yasensinze dda
obuzibu buyinza kuvaawo mangu kubanga olwaleero mpulidde Kasolo minisita ne bamubuuza sipiika wa palamenti Anita Among ne Tayebwa baakaanya Museeki yatuula ne kaanya ne bagaba bakomewo. Lwaki? Yo General Yoweri Kaguta Museveni ayagala fokasinge ku Nuupu ne Robert Kyagulanyi. Kati kana kavuyo kaba sipiika kamutwalira obwongo n'abayita wadde wali tebanarayira n'abagamba kisalibweko kati Museeki n'okurayira wali batanarayira ba MP abalina kwenoonya muki sipiika n'abakiikirira bo nga ba NRM bataneeyawulayawula naga akakizikize. Kati jukire no inaki Nuupu na Kyagulanyi waayo era kankubuulire gwe omunene wootudde atarabira wala nga bwe mutarabirawo PLU eya General Muhoozi mwe basookolodi bakadazi ba NRM. PLU eyange ne NRM waayo buli omu ataraba amaanyi ga PLU kati yagalabidde wano wayiseemu. Kati naawe ataraba amaanyi ga Nuupu mu Robert Kyagulanyi butabeera bwe butategeera waali nkulaba ngali mu kawungeezi kubanga obutategeera kiki kye Robert Kyagulanyi kyazaako obe ekya pulaninga kuzaako n'osanga oli awo oli mu kulya saniya za mbizi nebbi oli awo ogamba twakimala woyina kweralikirira nnyo